nti twagala okwanukula ku omukulu omwogezi wa poliisi ebigambo ebyayisibwa jjo ku TV zonna eza Uganda ne ku social media ng'agamba nti ba bouncers babakwata ne yunifoomu oba yunifoomu eyo yennyini gye baaweze. Kituufu baagiweze era y'ensonga lwaki tutudde wano okwogera ku nsonga eyo omwogezi wa poliisi gye yayogeddeko. Obuzibu we buva obumenyi bw'amateeka bubadde bususse mu bifo ebisanyukirwamu ne mu Kampala n'emiriraano ate ng'abantu ababukola bambadde bintu bye twambala. Si babawunsa nti be bakola obumenyi be beenyigira mu bumenyi bw'amateeka ate tetujja kugamba nti Uganda Police. Naye abantu bangi ababadde bambala nga ffe be tutasobola kutegeera. N'olwekyo nti olw'okubeera nti tubadde twambala ng'ekitongole kya counter terrorism ate ng'okimanyi bulungi nti eyo yonna Uganda Police, twasazeewo twawule ebyambalo, twambale ebyaffe bya kkala endala, nabo bambale ebyambalo ebyabwe ebya black. So y'ensonga eyo era meeting gye tubaddemu olwaleero tubadde ne KMP commander wa Kampala mu Kampala n'emiriraano nga twagala okwawula ebyambalo bye twambala okukendeeza ku bumenyi bw'amateeka bwe bagamba nti babawunsa be babukola. Yes. Abantu abo bambala nga ffe si bonna nti babawunsa. Abantu bangi abagenda emanga mu owino eyo ne bakozesa ebyambalo byabwe nga bw'olaba abantu abeenyigira mu bumenyi bw'amateeka abakozesa ebyambalo bya traffic. Oli n'agenda ku kkubo nga yambadde ng'omutraffic naye nga ddala muntu wa bulijjo, ne bamutegeera ne bamukwata, bw'obadde tobalaba bulijjo babatwala mu makooti. Naffe abantu bangi ababadde bambala ebyambalo byaffe nga si babawunsa. Abantu bangi ababadde bambala ebyambalo bya poliisi ebyo bya green nga si ba poliisi. N'olwekyo olw'okuba nti ekintu kino kyattukidde mu babawunsa, si ffe ffekka n'abaseculiko babakutte, abakulu bonna abasinga obungi bonna n'ebitongole bya security bino bya private security abasinga obungi bonna babakutte nga babambulamu yunifoomu eyo bwetyo. Yes. Tubadde tetusobola kwogera na mwami Enanga olw'okuba nti ye mwogezi wa poliisi, byayogera ku TV ne ku social media babimuwa buwi nga bw'olaba naffe bwe tutuma omwogezi waffe. Kakati twagezezzaako okunoonya bakama be, assistant IGP, assistant inspector wa poliisi, ne tunoonyaako n'abakulu bano be tuva okutuula nabo, bonna twogedde nabo era ne KMP ensonga agitutte ate era naye n'agiraba nga ensonga ebadde ntuufu nnyo okusooka okugisirikira okwogerezeganya ne bannaffe. Naye katuvuddeyo ne twatula twakkiriza poliisi be bakama baffe tutanga twawudde ekkala bafaanane bokka naffe ffekka. Yes. Okusoomoozebwa kwe tusanze kwe kutwambula yunifoomu yaffe gye tukoleddemu emyaka 8. Kitulumye nnyo era bannaffe be tukulembera ekyamazima bali maziga. Ekyambalo kiri mu mitwalo nga 35 ku 40. Naye bakikwambudde nga tebakuteereddewo nteekateeka yonna. Jammwe kino ekyambalo ekyaffe kye tufaanagana nammwe kino kye tubawadde. So ekintu ekyo kitukosezza nnyo era ebyokusoomooza bingi nnyo bye nsobola okwogerako, naye ekyo kye kisinze otuluma. So tusabye wabeerewo enteekateeka okuva eri abakulu abazze batutembeeta ng'omukulu General Saleh, oyo ye taata waffe atufudde byonna bye tuli mu Uganda. Tusabye abakulu bonna Afande Ddamulira nga Afande General Saleh oyo atulikommendinga ewuwo, mutuyambeko ffe nga federation. Bannaffe bano batuyinamu essuubi ery'amaanyi nnyo ne bambi naffe obuyambi butono. Tusaba ebitongole byonna, Microfinance Support Center, tusaba Executive Director ED tuyambeko ku nsonga ya yunifoomu y'ababawunsaazi mu Uganda. Tusaba Inspector General wa Poliisi mutuyambeko mu nsonga y'ababawunsaazi ku yunifoomu yaffe gye twambala, kubanga kakati yunifoomu mugijjeewo naye temuteereddeewo ntegeka yonna. Tusaba omukulembeze w'eggwanga taata waffe ssebo General Yoweri Kaguta Museveni tuyambeko ku nsonga y'ababawunsaazi. Bannaffe bano bakola omulimu munene nnyo okukuuma obutebenkevu mu bifo ebisanyukirwamu ne mu night club zonna mu Uganda.
So abantu bano omulimu gwe bakola gwa mugaso nnyo mu ggwanga okuyamba ku bitongole bikuumaddembe naddala ekitongole kya Uganda Police. Ssebo General Yoweri Kaguta Museveni, Pulezidenti wa Uganda, tukusaba omulanga gwaffe guno guwulire nga bwe wabulidde ogw'abasuubuzi. Tusaba era kigenda kutaataaganya emirimu gyabwe, abamu bajja kgenda ne ku byalo batandika okubba kubanga talina ssente zigula kyambalo kyagenda kukoleramu. So tusaba ku nsonga eyo Pulezidenti otuyambeko ng'abavubuka ng'oyita mu federation yaffe eno sobole okuyamba ku bannaffe abo baddeyo bakole emirimu gyabwe egy'okukuuma obutebenkevu ku bifo ebisanyukirwamu. Emitendera gye tuyitamu ebintu bingi nnyo olina okuba ng'osoose kubaako omusajja omutraining, olina okuba ng'obaddeko sportsman kyekisooka. Ekyokubiri olina okuba ng'obaddeko mu security, tetugabanye ekitongole kikyobaddemu. Ekyokusatu ne bw'oba ng'obadde tobaddeeko mu security, ffe tulina abantu abatusomesa bannaffe ababaddeko Iraq, Abu Dhabi, Afghanistan, tulina abasirikale aba UPDF abo bajja ne batusomesa, tulina abakulu okuva mu Uganda Police tusaba emisomo ne bagituwa. So emitendera mingi gy'oyitamu naye olina okuba ng'oli Munnayuganda, olina endangamuntu, olina ebikwogerako byonna, ebbaluwa ya LC, tumanyi gy'otraining era tumanyi gy'oba ku kitundu gy'osula. So bye bintu by'oyitamu okujja okutujoyininga. Yes. Ensonga ezo zonna tuzze tuzoogerako era nga tukwataganidde wamu n'ekitongole kya Uganda Police kubanga kye kitutwala. Abantu abo abenyigira mu bumenyi bw'amateeka eyo mu night club, mu bivvulu, byonna tuzze tubyogera, si gwe gusoose. Tweyama era n'olwaleero mu meeting gye tubaddemu n'abakulu tukyogedde. Tugenda kulwana nnyo okulaba ng'obumenyi bw'amateeka okuva mu bivvulu egyo tukolera tubusaanyaawo. Waliwo bannaffe bano abeeyita simanyi eggaali, naddala abayimbi bano abaakajja mu industry. Ezo gurupu tugenda kuzisaanyaawo era tulwanaganye nazo okulaba nga tulongoosa omulimu gwaffe. So abantu obumenyi bw'amateeka obuli eyo mu bivvulu tugezezaako okubikola era nammwe ab'amawulire muzze mutulaba ku bivvulu byonna ebibadde ku Serena, ebibadde ku Sheraton, ebibadde wano ekyomukyalo ono yakavaako Lydia Jasmine wano ku gundi ku Africana, tuzze tubibalaga. Byonna ebibadde mu nkuuka byonna mu birabye. Tuzze tukendeeza ku bumenyi bw'amateeka tukwata abaana abo nga tubakwasa poliisi kubanga abaana abo mwe mubayita bakanyama, si bakanyama. Baana b'abantu ba ku bitundu, baana bato. Tetumanyi lwaki bakola ebikolobero ebyo. Naye ffe tujja bakwata kubanga tubamanyi gye babbira gye tubeera. So obumenyi bw'amateeka tugezezaako bulwanyisa nga tuyita mu kitongole kyaffe kino ekya federation. Ekyo sijja kukyogerako, poliisi yebimanyi ebyo kubanga ffe tetutunuulira ebyo. Ffe omulimu ogwaffe gwa kukuuma butebenkevu, amawulire agava mu bivvulu ebyo poliisi yegakola ki? Yegawa bannayuganda n'abantu ababadde mu bivvulu. Yennyabo. Ku nsonga eno yennyini entambula ku mawulire ogyogerako. Yes, njagala okutumirako bannayuganda mwenna abatulaba mwenna babawunsa mwenna mu Uganda yonna gye muli banne tubaagala nnyo. Meeting eno etuzizza olukiiko lwa federation nga bwe mululabye President balwanjudde, tuli ku nsonga egentambula ku social media ne mu public yonna. Ensonga enkulu gye twaggyeeyo oba ewulikikwa essaawa eno okukikwatagana ne uniform ya black kyekiri mu kutambula era ndowooza kye tuba twogerako nga President bw'akirambuseemu. So mu byonna President byayogedde nja kukattirizaako bitono nnyo, ebigambo byange bitono nnyo nga message eri nti ekituufu uniform poliisi yagigaanye eya black era nenkubira omulanga eri babawunsa bannange mwenna tukkirize uniform eyo tugiteeke wansi. Nga federation tututa obuvunaanyizibwa bwaffe tusisinkana abakulu ba poliisi. Tekitandise leero era tubadde okuviira ddala omwaka oguwedde kubanga uniform eyo poliisi yatandika otuwa message okuva mu December. Ebivvulu bya Christmas tetwabikola
kubanga twali tulina obikola naye ng'ate uniform y'emu yokka gye tulina. So tuzze tutula mu meetings ez'enjawulo paka lwe tutakkirizibwa nti tukyuse uniform eya bbulaaka tufune uniform endala. Naye ekintu ekyo tukisanze nga kizibu nnyo era ye challenge ekyasinze otubeerera ey'amaanyi olw'ensonga nti uniform eyo nga pulezidenti bwannyonnyodde ya bbeeyi. Kaakati ate ssente tuzifuna mu mirimu egyo gyennyini gye tukola, ate poliisi gyetugaanye okukola nga twambadde uniform. So twesanga nga okuddamu okugula uniform aye twetaaga kusooka kukola, ate poliisi kyekola ki kyetakkiriza tetuwadde nakakisaako. So tukubira baganda baffe omulanga nga federation tetutudde, tuli mu kulaba nga tugonjoola ensonga ya uniform eviyeewo ate tubeere nga naffe tufunamu nti omulimu gwaffe twagala esooka kya byonna omuntu atalina uniform, kuba bangi abadde bakoze uniform efaanagana ng'eyaffe nga bawu ne wuba erina uniform naye ate mulimu n'abalala abadde bambala ebyambalo ebyo ng'ate tebali mu bibiina ebyo. Kaakati abo bonna bonna be babadde basinga n'okukola ebikolobero bingi tebabadde na briefing bo nga bakikola mu ku lwabwe. Naye twagala tukkiriziganye nti uniform tugireke olw'okuba tulina ebibiina ebitutwala. Federation tutudde n'ebibiina ebyo ne tukkiriziganya ku uniform egenda okwanjulibwa mu butongole mu mawulire mu wiiki ng'emu. Uniform egenda kuvaayo eyanjulibwe babawunsa ffenna, era tulina okukubirizibwa okujja ku ofiisi zaffe ku bibiina ebitutwala tujja kubeera uniform eyo nga tugifuna. So ebikwatagana n'engatto UPDF, police, engatto za police n'ebikozesebwa byonna ebibadde bifaanana n'ebya security agency tubireke. Poliisi tukkiriziganyiza nayo obutabakwata wabula ne tutwala obuvunaanyizibwa ne tubasaba batuwe obuvunaanyizibwa tuyite baganda baffe abo babituleetere ffe tubikuŋŋaanye era tujja bbiwa poliisi. Eno kala si ya bakozi, si ya babawunsa egenda okukozesebwa buffiridi, eno ya federation. Era kale eno buli lw'onoogiraba n'akabonero kano akafaanana bwe kati ka federation, Uganda National Bouncers Federation. Tetuliwo okuteekateeka na kulongoosa mulimu gwaffe okulaba nga babawunsa tufuna mu kintu kino. Ne gavumenti etusiime kubanga tukola omulimu gw'amaanyi okukuuma bannayuganda, okukuuma ba generals, okukuuma ba colonels, okukuuma ba brigadier, okukuuma ba lieutenant nga bo bali eyo bazze okudigidamu wabula nga babawunsa tukola omulimu. So twetaaga naffe okwebazibwa kuba tukola omulimu gwa ttendo. Era twagala okwebaza mmwe mwenna abakulu abaatutegeera nti babawunsa mu Uganda balina okubeerawo ne mugezaako okututereeza obutereeza kubanga tukola omulimu gwa ttendo, tukuuma amasanyu ne mujja ne musanyuka ne muva mu masanyu nga temufunye buzibu. Era fe operation yaffe twagala kulaba adigide naye nga tafunye buzibu. Abateekawo embeera y'okubanga boonoona omulimu gwaffe oba tugenda kufaafaagana nabo. Obugambo bwaffe obusembawo nga tunakuzi obubaka kiboneza okuwa abakulaba essaawa zino ku Baba TV n'omukulu ennanga naye tumuwe obubaka bwaffe obusembayo. Abatulaba abalabi ba Baba TV njagala okubeebaza okuba nga mwekuumira ku Baba TV ate n'okuba nga mufolowinga byonna ebiba bizze information Baba TV gy'ebeereese, era nenjagala okwebaza mwenna abalabi. N'ensaba buno bubaka bugende eri afande Enanga ne bakama baffe bonna aba poliisi nti ffe babawunsa tetuli bamenyi b'amateeka era tuli bagonvu nnyo era tugoberera amateeka era tuli mu kukwatagana nammwe okulaba nga tutereeza obukuumi okulaba nga butuukire bannayuganda bakuumibwa bulungi. So tetulina mbeera mbi yonna era tusaba poliisi ereme kukwata bakanyama temubakwata kuba balina abakulembeze baabwe. Ffe weetuli okutuusa obubaka eri gye bali. So uniform bagenda kuzituwa era tugenda kuzireeta gye muli mu bulungi temukwata bakanyama. Abalabi baffe omulanga guno gugende eri baganda baffe oba bakama baffe mwenna nti twetaaga okukwasibwako okuyambako. Uniform zino tugulangule, saawa eno baatuganda okukola tetulina ssente zigula uniform naye nga uniform yapropozingiddwa era weeziri. So tusaba bakama baffe mutukwasizeeko, tubasaba busabi abazze beenyigira mu nsonga zaffe ng'afande Sale
mukama waffe tukuwa ekitiibwa ngeri eri nga tulyogerako kubanga gwe musaale gwe taata waffe gwe jjajja gwe buli kimu eri bakanyama ba Uganda. So tusaba na guno omulanga okutuukeko taata waffe nti bakanyama essaawa eno tetulina ssente zigenda kugula tukwasibwako at least buli association ne bwe neefunayo kala uniform 100 kinaatukolera kubanga essaawa eno babawusa bakunukkiriza mu mutwalo mulamba mu Uganda yonna. Kati beetaaga okubanga tukwasibwako kubanga n'emirimu gye tulina okukola weegiri. Mbaagala nnyo mwagale babawusa mbere bulungi. Nze ngenda direct office zino wammanga ze ngenda okusaba office ya Prime Minister Maama Nabbanja. Mukama waffe General Sale yatusindikako gy'oli naye tukunoonyeza tetukulaba maama. Mu kizibu kino kyennyini kye tulina ekya yunifoomu y'ababawunsa, maama nze nga President wa Uganda National Bouncers Federation nkusaba otuwe omukisa tukusinkane tukunnyonnyole ku nsonga eno. Njagala okutwala omukisa guno okubeebaza abantu abazze batuyambako naye era temukoowa. Office ya Minister Honorable Kasolo Sebo, Honorable Aruna Kasero, Honorable Minister Aruna Kasolo, nkusaba mukama wange n'obuwombeefu ensonga y'ababawunsa nazzeeko mu ofisi yo ne ngikunnyonnyola ne nkubuulira ekizibu kye twafunye ekya yunifoomu y'ababawunsers mu Uganda. Tusaba otuyambe otulikomendingako mu kitongole ekya Microfinance Support Center, abantu abo batuyambeko ko. Tusaba omukulu Executive Director ED owa Microfinance Support Center tuyambeko mukama wange ensonga eno nnene nnyo. Banange ensonga eno temugitwala nga yakusaaga. Bakanyama okusukka mutwalo mulamba okwetolola Uganda si kintu kya muzannyo. Lino gyeddamba abantu abakola mu night club mu mabaala mwe mulowooza baliyiddawa. Ffenna fe tulinga bayimbi emisana tuba twebase fe tulabika kiro. So abantu bano embeera yaabwe si nnungi kubanga akasente katono ke bakolera. Mutuyambeko ku nsonga eyo. Omuntu w'otuukira okuba amabibi ku ttaka okuyamba ku banno kitegeeza oba olemereddwa. N'olwekyo mutuyambe ku nsonga eyo. Tuli basajja bagonvu tugondera amateeka ate era omulimu gwe tukola nammwe mugulaba nti gwa ttendo mu ggwanga. Ensonga eyo Baba TV okutunoonya ne mutuggyako amawulire nga gano ne mutugatuusa eri abantu abo be tukolera. Ate era ngenda kusaba abantu bano tukwatagane abantu bano be tukolera, bannannyini bifo, bannannyini mabaala, tukwatagane tusobole okubeera omuntu omu, omulimu guno gusobole okubeera nga guggwamu obumenyi bw'amateeka. Okusongoozebwa kwe tusanga mu bantu baffe abo okukozesa abantu abatali batendeke. Tusaba abantu bano be mukozesa mujje mubajje mu bibiina. Abantu bano ababakuumira amabaala gammwe, night club zammwe n'ababowerekera, lwaki oddira obulamu bwo gwe VIP n'obuteeka mu matigga? N'ogenda mu jiimu wali mu Katanga oba naakulabye oba ekibuye n'onoonya omwana n'omujja mu jiimu n'omugulira ekyambalo gwe n'omuteeka ku mugongo bwakuwerekere n'omutuuza mu mmotoka. Kati omuntu ng'oyo gw'otadde mu mmotoka okuwerekera gw'omanyi bwakolako ekikolobero ogenda mujjawo. Naye bw'ojja wano mu federation yaffe oba n'ogenda mu BAU n'ogenda mu UBA, ebitongole ebyo ebiregistered gavumenti byemanyi obulungi n'ebitongole ebikuumaddembe, bw'ojjayo omuntu naawe olabira ddala ng'obulamu bwo buli safe. Naye abantu be muteeka ku mito gyammwe babawerekere, ababakuumira emiryango gyammwe, night club zammwe, bwe banaakola ebikolobero mugenda kuddukira waffe. Ate mututawaanye so nga ate tukubye enduulu wano mu media, tukwatagane tubawe abantu abateeketeeke mu kyagaanyi okwo okusoomoozebwa kwe tufuna mu bantu abo. Onyankole. Ensonga etambula mu Uganda, oluganda lwange si lulungi. Ensonga etambula mu Uganda si nnungi era nga ffe abatwala bakanyama mu ggwanga lyonna tuli bagumiikiriza era ensonga tugikutte n'obuvunaanyizibwa nga bw'owulidde abakulu bwe boogedde Pulezidenti ne PRO.
ne tugezaako okukumaakuma bannaffe babeere bakakkamu era bakikoze bambi batuwuliriza, era tusaba nga bakulu bwe boogedde poliisi eyongere okukendeeza ku bukambwe bamemba baffe kubanga ebamanyi bagondera amateeka, teri kanyama atagondera mateeka. Buli kalama yonna agondera amateeka ate mukakkamu. So tusaba kigendera awo mpola mpola, ekituufu ng'abakulu bwe boogedde kigenda kuvaayo mukitegeere era mu ngero kiraga eggwanga.